bwe navaawo omanyi kati jjukira awo obeera toyina kyakkola eri nvuddeyo lwa butansasula nga namuno ntandise owulira obubi mu kifuba netandika okubeera mu bulamu mukyala Adija oba okuzungiramu eyo embeera gyensanze gye ŋŋenda gyensanze gye ŋŋenda ng'okola eby'ebintu embeera we yatuuka n'enfunzirizaawo nentandika okubeeramu embeera gwensanze ku Facebook aŋŋambye nti agenda kumpa kino gyendaga aŋŋambye nti munnange tugenda kukola bwe tuti gyendaga aŋŋambye nti tugenda nentuuka ekiseera mukyala Adija nga mpulira neetamiddwa nga mpulira nkole n'abantu okundaba obwereere bwange ku mitimbagano nga sirina kyenfunye nga ndi mu mbeera ey'okukaaba kubanga waliwo ko gye nalaga era omuntu omu tulina waliwo obuntu bwe twanywa ne tugatta mu mwenge saategeera kyaliwo oba omuntu oyo oba yali munene oba kiki nayisibwa bubi nnyo 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 nayisibwa bubi waliwo omwana yali aweeka waala twali tufuse ba mikwano wesitegedde we wano omusawo omuganda gye wagenda ekyengera okugenda okwewogoma ate nga mukwano gw'omwami oli eyakubalula livansi si wabula mukwano gw'ekitongole kino we nava gye nava gye baabayoolera yes naye ye teyaliiyo kuba yali ku mirimu gye amanyi atera okunywamuko ku mwenge n'avuma abantu kati mu kuvuma abantu alina omuntu gwe yavuma ndowooza yakimugambako ko n'agaana ye bw'anywamu atabuka aba ekyo kyayagala mu kusooka nze saakimanya omusawo omuganda nga naye kyakola kyekyo nze saakimanya naye kati wano mu kuyomba omulinzi omu sijja kumwogera linnya bayomba bubi nnyo ndowooza yali yanywedde ng'amuyita nti yitawe eno ye bw'anywa aba ayagala n'asula eri n'omuntu neŋŋamba nno kati nno wano nentandika okulabika era waliwo omukyala yalinga anywa neyeetamiza n'abanga ayogera naye mubiri byayogera nga nfunamu kenteeka mu mutwe atabuse kati kirinnye kati omuntu oyo omwana bwe bayumba n'amugamba nti olina ne siriimu ate gundi kabuyonjo yaawo bw'ogitunulamu mu ndaba oti yali eri kumpi nga mulimu obukebe nga buyitirivu bwe buti obwa white n'obwa bbulu alina kyayagala okubeera ng'asindikira omwana omulenzi mbasaba mukisindike ku nnamba yange olw'embeera emuliko okutiisibwatiisibwa kwafuna sigenda kukkiriza kubeera nga nsoma ennamba ye ku mpewo naye gwe wenna gwe naabeera nekeneenyeza nga ndaba mu butuufu nsaanira okuwa ennamba ye mukwano jangu mu inbox yange nja gikuwa osobola okuntukako ku 0782 77 1819 kwendi ku WhatsApp osobola okunkubira ate tulabe butya bwayinza okuyambibwa tasabye bingi asabye omudala gwa chapati saba bakwano tukwatire wamu emitwalo 7 si mingi tubeere nga tumutuusaako ekyo tulabe wayinza okubeera nga atandikira wangi nayina ekisingawo osobola okukola ki osobola okukireeta mu inbox yange nja kubeera ndowooza ku olwo lwe tujja okumulaba face nga tumukwasa oba oliawo omudala gwe ogwa chapati gwe tunaabeera tumukoledde oba gwe tunaaba tumusondedde ate tulabe nga Allah amuwa ekisinga okuba ekirungi abeere nga ayongera n'okumutaasa embeera eyo ebeere ng'eyongera okumuvaako kirungi nnyo omuntu n'okola ekintu ng'okyagala naye nga tokikola lwa mbeera tetuvumirira kozi buli muntu alina obulamu bw'engeri gy'abutambuzaamu nze nsobola okusalawo okubeera kyenjagala okubeera naye kasitamba nga nkyagala kuva ku mutima otherwise omuntu okubeera nga okola ekintu naye nga tokyagala kuva ku mutima ng'okikola lwa mbeera it is too painful badde nsaba bakwano tukwatire wamu tulabe butya bwe tuyinza okumuyamba naye nze nnyo bakwano ngenda basibula olunaku olwaleero mweraba binangumya nti oli sente zeyagambye teyakulimbye ne mugamba nga ate nze bwe tumaze kinangambye bwati ne bwati nangamba linda sente zigenda kujja embeera bwetyo netandika okugenda ng'egootaanira ku olwo lwenvaayo yaleka bansibidde bweru nze nenfuluma kuba yali gyali mizigo naye nga gyewaddeko zaali nyumba nene naye nga zewaddeko distance nga tokyawulira bulumi nedda obulumi kwolwo ate tebwandwako nga luli naye anguwa okutereera okudda engulu w'amangu
era n'oyo omuntu saddamu kumulabako paka lwe yangoba okufuluma mu nju ye kugenda. Wayitawo nnaku mmeka n'asooka ggoba? Wangi? Wayitawo nnaku mmeka n'asooka ggoba? Nga tumaze okukikola twasooka ne tubeera wiiki yawera naye era oyo lwe twakikola lwe yasiibawo lwe yansaba n'obutunda alyoka mpogganira mpita omusiru. Yes, wiiki yawera naye wiiki eyo mukwera era yaggwako nga tazze kwolwo lwe yasulawo era lwe yabeerawo lwe yasiibawo ekiro ekyo teyadda mpaka lwe natuuka okuvayo nga simulabyeko. Mu kuvaawo bakutadde ebweru kyo kyaddirira? Bantadde ebweru. Olwo nno nfunye akawunti ku Facebook. Wataddeyo ebifaananyi by'obwereere? Batandise okunsaba friend request. Ngamba ntandikidde wajjukira nga mugendo abaali vansi. Yes. Kuba ayina group bwe yangamba ngende mwalimu ba members kati mwalimu omobe yalinganga gundi adimi ne musaba friend request kati simanyi oba buli lwosaba omuntu friend request zigenda ziyeka bazinsabira kumukumu nga ziringa amazinga nze nziramu buzi koli akubuza oli luddawa how are you ngamba dde njagala kulabako biki ntandise okuyingira muki kati nganza olwo kyengoba era bwe navaawo nali nsubira kugamba bangende eka ekibibi ewooyo mama Juli jonna we nagambye bwe nava naye nga seeri waka direct kukika. Senge mukono aliwa? Senge mukono yali mu bufumbo bwe bayita oba ekyalo nkyogere yali mu bufumbo bwe wabulanga ye nga tamanyi kyali kyanzijawo ate kugenda kunoonya oyo omukyala mama Juli oyo omukatoliki yali n'ekibiina. Yes. Senge era n'essaawa zino talina kyamanyi. Okay, so kati otyo bakufulumiza ebintu ebweru kyekyadirira? Ekyaddirira nafuna mukwano gwange nga ngamba gwe mupya nenfuna mukwano gwange nangamba njagala kulabako nali setunaba kunyumenyo nansaba ennamba nenjimuwa tandise nno olw'okufuna connection nangamba oliwa esimu yo bagikulekera? Esimu nabagamba sigibaddiza nanga nti jjukira nali ngivuddeko mapensa nga njisigaza nenjikweka saagimuwa kubeera naye baali bajagala naye saagiwaayo kubeera naye erabika yavaako nnyo akanyamberege neŋŋamba nedda sijja kugiwaayo kati bwe navaayo mu butuufu nali sirina wakudda nali sirina kyenzizaako mukyala Adija nkubuulira amazima okufuluma ekikomera nembyoza mu Kampala simanyiini kati oyo omuntu okumpita natuukawo kire Nakasero yali bano abasuubula kawo abasusa n'ebijanjaalo nga nkubira naye ng'ali mu sisitimu eyo olwo ntandise okufuna connection ntuuka Nakasero mu katale nga naye ali mu gundi eyo nga baleetakawo ekiro nga bamususa wabula bwe namusisinkana yali muzeeyi ne mugamba nze nnoonya kyakkola namugamba njagala kyakkola essaawa zino gye mbadde nkola abango bye sirina kyakkola naye njagala kyakkola wabula omutima ogwakiri nti simanya mbe n'omuntu nga mpulira nedda naŋŋamba wano waliwo emirimu tususakawo ekiro wano paka ku makya mu mutima neŋŋamba awo nno wabula bwe yagezaako kiŋŋamba nefuula omupya ne mugamba ndi mupya naye badde saagala kigezaako nnyo sikimanyi naye nga wamusisinkana nti oyo omwami wamugya ku Facebook? Kitegeeza omwami yali akumanyi nti byokola kuba akawunti yo yali eraga nti byoli? Yes, yali akimanyi naye nga neebuzaabuza naye nga akimanyi kubanga era abantu abo omuntu akusaba friend request kitegeeza aba akimanyi aba akumanyi agenda mu ba friends bo n'akebera era nabo mwabo n'asabiramu gundi friend request mwabo bwotyo n'otandika okugenda ngo oba oluusi omuntu oba ajjeemu oba oganye okwogera naye in case oba agambye oba nti jangu n'omugamba sirina transport
nakwata ekifaananyi kyo n'akipositinga nga ye kiki kye sikyataddeyo naddira ekikyo n'akiteekayo n'akozesa gundi eyo n'otambula bw'otyo bwe natuuka ew'omusajja oyo ne mugamba okukola nja kusobola kuba nali ku kisenge nali sirina bwenzirayo eri ng'ate mpulira ne kasaagala kugamba nti ngende nzireyo nga mbeera ennakasero nga tususakawo n'ebijanjaalo buli ekikopo kyalinga kya 5 ekyakawo n'ekyebijanjaalo nga mbeerawo ng'emisana nzijja mu Usafi market nga tususa kaweera n'ebijanjaalo kati ekiro oluusi ennakasero ng'ebintu biyinza okulwawo kutuuka bwalingayo amateeka kati ng'oba oluusi tolina amunyo kyokola nga tebabaagala mu katale kati nze mukama nannyamba nenfuna omukisa waliwo omukyala baali bamuyita anti Saala yanjagala kuba yankwasanga ne ssente z'ekiro ekyo bwe bwakera ku makya kuba banteekanga ku nsawo yaakawo nnamba oluusi ne bukeera nga ngimaze oluusi nennemererwa kati era oyo omuntu era n'ayagala okugira gundi eyo ey'okunzijja ku gundi yaawo kukawo olw'ekyo ekintu wabula era nensiba omutima sirina kye nakola naye kumbe wano we twali tusula nenfunawo emikwano waliwo omuwala baali bamuyita maaso ng'afuse mukwano gwange ebyoli we byalwangawo okutuuka nga nkola ewoono katono bwe yalinga neekyangirako nti nve mu bintu bye neŋŋende w'oyo omuwala maaso entandika okukola naye saababuulira mbeera yange kiki kyempitamu nedda nensirika nenkanya kugonda nenkola naye nga sente teziwera kati ng'olwekiro oluusi nakasere we watabaayo ebiseera ebyo waaliyo kyaki eyo Miracle Center walingayo okusaba 70 dogs ne Voice of Million kati nga bakkiriza abantu okugenda nga basaba banyuka nga ssaawa 5-6 kati nga bw'ofunawo space bwe weebaka nga weebaka mu katebe nga bukeera ku makya nga bakeera ssaawa 11 okugyamu abantu mu butebe ababeera basuseewo ku makya nkeera nga nzijja mu Usaafi nga nnoonya we basusakawo naye kati bwe wagendayoko eyo mu 77 days tewasaba tewafunayo ku mwoyo teweegomba tewasabako pasita nti akolereyo Miracle wagendanga kwebaka bwe basinga ovaayo nayagala kokko okwabiza nga bwe nakugambyeko nti neyabizeeko ko omuntu omu ku bagundi ku basumba abo nagendayoko nenjagala ne bayita abaagala okulokoka neŋŋendera mu abo ne batubuza muli beetegefu kati ne bagamba abatali beetegefu tubeeko ne gweteyogerako naye omuntu oyo gwe bantwala okwogerako naye nenjagala okumugamba nti njagala oba ku buyambi bwe buti ne bwe buti wabula nze ekyange kinali njagala nali njagala oba nfunayo ekyokukola kubanga abantu bammanyi ekyokukola wali okiyina naye ng'onoonya w'osula anti nga nnoonya w'ensula oba atirisiti okufuna omulimu awo yes yanziramu bintu binene kye baatusindika empulira nga amaanyi gampeddemu era waliwo ne Asha omulala naye era yagamba bo we bali tebagaba buyambi awo tebagabaawo byakulya n'ebyokwambala oyo y'omukulu gwe baali bakuwadde just akukwasaganya si eyali ow'enkomeredde nannyini kyaki naye abantu bano b'oyitamu okusisinkana omuntu kizibu babeera bazibu kubanga bayogerako ku kituuti ne bagamba banayi bw'oba olinawo ensonga enini eyagala okugamba osisinkana sisita gundi oyo okumusanga abeera mukambwe muzibu oba kiba kyetaaga oba olinamu kasente simanyi nensalawo nenkigumira neŋŋamba kati kambeerewo mu mbeera yange ey'oku street nesusizenga kawo wange kasamba nfuna ekyokulya kyalinga kyakulya kyokka nga tewali kasente kasevingi tewaali kuba okususa kawo si kyangu okujjuza ekikopo ekyo obeera olina okulya ekyemisano olina okulya ekyenkyo olina okulya ekyeggulu kwegamba byalinga kubeerawo okole olabirire obulamu ofune kyolya so nembeerawo mu mbeera bwetyo naye ng'essimu yange njirina embeera kwano ku kido era awo ate awo we nava nenfuna mukwano gwange netwaveera okwo ku Facebook naŋŋamba how are you nti konze yamuke nemubuuliramuko embeera naŋŋamba eyo waliyo ekitongole kati kumba oyo omuntu alabika mukwano gw'oli banga nze engeri gye yantandikamu gw'oli gwa kinyoozi naŋŋamba yabeera nnyo open gye ndi n'ayanguwa nnyo naŋŋamba
oyinza okuba oyina embeera gy'oyiseemu naye ate tokikkiriza ebintu bisobola okukyuka. nze nkubuulira jangu eno kibe bwe kiti ne bwe kiti nga ngenda sayidi eyo zaali wano kinyozi yatya nti oyinza okumwabya simanyi era alabika n'oyo omuntu gwe yansindikira kwegamba baali bakimanyi kati gye nagenda oli naŋŋamba omanyi wano bw'onaakola bw'oti ogenda kujja oyogere by'oyagala bakkolere. Ne mugamba nze saasoma nnyo saasoma ne mugamba omulimu gwe nsinga okumanya gwe nnyinza okubeera nga akolako chapati ne sirina kapito. Ne mugamba nkoye embeera y'okusula ebweru sirina ayinza kunnyamba naŋŋamba beera mugumu bw'obeera nga tuli mubbi nga toli muyaaye ng'oyina empisa wali bajja kukusobola nga tugendawo nga nkwata ebyange nga nkwata engugu yange nga ntuukawo nga bampandiika mu foomu awe foomu yaliwo ng'erimu abaana bangi mu kubeeramu abaana nga baŋŋamba kiki kyoyagala ne baŋŋamba gira obeerako wano ebintu byo bigenda kutuuka tulabe sente ze banaasindika oba onaasobola okupangisaako akayumba. Nembeerawo nga teri kigenda mu maaso wabula nga ekigenda mu maaso awo nga kiyitirivu. Ono aleeta oli aleeta ono aleeta oli aleeta bantwala ku shelter nga basajja n'abasajja. Ekyavamu ne mugamba mukama wange yali abikolako yali atula mu luumu ne mugamba bitwawandiika binali ebyange ebya chapati bambalira nga gundi avaamu oba 5,000 ne mugamba bikomyewa kumbe sente bazi basindikiranga naye nga bazirya baliira ku baana. Kyavaamu ne mpulira nga obulamu obwekyanzi nze wadde kiri kyaliwo nnina kyennoonya naye nga ekintu ekyokubeerawo okubeera aido jjukiranga ntya okukukwata oba olunsi oba bino bye bakwata ne bakubuuza oba ebikwatako ne bakusiba nga ntya kye bayita poliisi nze nga saagala kunkwatira mu kavuyo konna oba kikijjukirawo oli ne tubeerawo nga twebaka. Kati ekyavaamu n'oyo abo bonnyini abo ababeerawo babeera baagala n'akuyita n'okkaanya naye bw'ogaana batandika kukuwalana. Abo abakulu abawandiika bannannyini gundi eyo nalaba nga sijja kujjaawo yali woteeri lyali ssomero naye nga mulimu abaana mukyala dijja n'abaana ba mizannyo baali ekyo bakimanyi ekyo nga kye bakola naye nga babalirako ssente oli ng'agamba nti ono ajja kuwandiika simanya bakole bwe bati. Akaseera wo wabeererawo tewaddamu kola nsonga eyo? Saagiddamu gikolako era navaawo nga sirina muntu n'omu gwe nzizeemu gikolako naye bwe badda mu biri ebyokunnimba era mulundi ogwasembayo nengenda ne mugamba mukama wange bye baŋŋamba nabeerawo akabanga gyalinga emyezi ng'eno oba 5. Emyezi 4 nga bayingiza we bafulumya we baleeta we bazaayo gwe n'otakola. Mukyala dijja nkubuulira amazima saakikola aga Katonda. Baleetanga emmere awo akawunga. It's like a home for boys. Yes. Baleetanga nejjukira ali buli omu abeera sinze nzeka buli omu abeera n'ebizibu bye wali naye nga wadde ekyo nakyo kibeerawo oli eyanconnectingayo yo already be baali abakulu kitegeeza baali bemanyi noono omwami gwe nasooka naye kinyooza oyo omusajja okitegeera naye nze era nnamanyirawo kuba bwe alina ebintu bye yaŋŋamba nemmanya nti kirabika baabimugamba embu nina omuntu gwe nnakyankalana naye nemmanya nti kirabika ekiri wano kabadi era bwe nabeerawo nze bwe bwayitangawo ekiseera nga mbuuza byange sente zazze ez'okunnyamba nga bagamba nti sente tezinnaba nenkwata ekkubo nenvaawo era nali naakavaawo ebiseera ebyo nga nina gye nali ngenza okukola nendaba nga babakutte abantu b'okukyalo batandika okukomplaininga nga bagamba abantu ababeera muno beeyisa bwe bati abantu ne batandika okwekengera. So mukama nambeerera mulungi nenvaayo nga bazze mu bintu by'okunnimbalimba kwe kujja saidi zeeno Entebbe eno gye nakugambye ku chapati. Yes, najja ne chapati sizimanyi naye olw'embeera nagamba kaŋŋende naabiyigira eyo. Nagenda bwe natuukawo ne ntandika okukola ne mbakolera naye ekiseera ne kituuka basooka kuŋŋamba nti bonaaba osiise olw'ennaku gye nalina nasaba mukama ne mugamba ntaasa
njige chapati byonna nno nga mbigezaako nkozesa buwongo chapati nensikola nga za gete naye ennaku ze namalawo ne zigenda nga zitereera abantu ne batandika okuzirya kikomando nga nkifumba bulungi chapati nali sizimanyi nga tebazinjigirizangako naye olw'embeera gye nalimu ne ŋŋamba nninya nalaba nga nkoze omuliro nga gutandise okumpisa obubi nga tebakuwa kyakunywa emmere nga tewali ate nga bakubala nnyo eŋŋano nga tosobola kugikolamukko okugamba nti oba osusseemu kacapati akakaako okulya bwe baba bagamba nti 30 olina ogitetenkanya neevaamu 30 ago ate ng'era babeera bamanyi ekiba kivaamu so nendabira ddala ng'okunnyigiriza kungi ate awo bwe nafunira omuntu olwo capati zinnyingidde nenfuna omuntu nenjogerako naye bulungi nemugamba mbadde nsabako ku mulimu naye sirina kapito ntandise okujjayo kye baŋŋamba tandise okweyabya munnange naye kiri bwe kiti nze nsobola okubeera ready kasita obeera ng'osobola okubaako kyonkolera omuntu oyo yali saidize kawempe naŋŋamba ii tofaayo ŋŋenda nakugulirako ebimu essigiri ogenda kugisanga nga nkwata ekkubo nga ŋŋenda mu kugendayo nentuuka naŋŋamba ebintu biri mu kasitowa naye jangu tusooke tukole ki twerabe olwo ntandise okufuna message nnyingi yagamba ebintu biri mu kasitowa naye osooka ajje mwerabe okay kati mutima neŋŋamba nno kyandiba kyekyo kuba ne transport namwewola naŋŋamba weewole yali amanyi nnyinza omubba eyansindikira abeera kusindikira waaligenze nali njagenda kuba baali baŋŋambye essigiri bunaasonyiwa okuseka sitola ye mmazeeko pulani netuuka ekiseera nga kati etandise kunsesa busesa otyo kati naŋŋamba gyebiri kati bwe nagenda mutima nensuka neneekubamu naŋŋamba naawe biki n'atandika kunkwatirira nemugamba naye byewaŋŋambye biriwa era nga tonnalabuka kumbe ekyavaamu nagenda olaba atandise okwetema sipeya nange nensituka nevaawo nenyambala engatto zange bulungi nemugamba biriwa kumbe yali animbe yali talina kyakoze eki yali talina kyalina bwe navaawo omanyi kati jjukira awo obeera toyina kyakkola eri nvuddeyo lwa butansasula nga namuno ntandise owulira obubi mu kifuba netandika okubeera mu bulamu mukyala ddi gyoba okuzungiramu eyo embeera gyensanze gye ŋŋenda gyensanze gye ŋŋenda ng'okola ebyebintu embeera we yatuuka nenfunzirizaawo nentandika okubeeramu embeera gwensanze ku Facebook aŋŋambye nti agenda kumpa kino gyendaga aŋŋambye nti munnange tugenda kukola bwe tuti gyendaga aŋŋambye nti tugenda nentuuka ekiseera mukyala dijja nga mpulira neetamiddwa nga mpulira nkole n'abantu okundaba obwereere bwange ku mitimbagano nga sirina kyenfunye nga ndi mu mbeera ey'okukaaba kubanga waliwo ko gye nalaga era omuntu omu tulina waliwo obuntu bwe twanywa ne tugatta mu mwenge saategeera kyaliwo oba omuntu oyo oba yali munene oba kiki nayisibwa bubi nnyo 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 nayisibwa bubi waliwo omwana yali aweeka waala twali tufuuse ba mikwano yali mukwano gwange yali bagaba nali ntandise n'okumanya gye bagenda ne bakebera omusayi ne bakuwaayo ka transport nga ntandise okukugukamu eyo gundi nga ntandise okugenda nga kati waliwo omukwano gwange oyo gwe nali nfunye ye yanseetingira oyo omukwano gwe yamuliramu n'amugamba nekyali wange era ezo ennaku ze namala nali mpulira bubi nnyo nnyo naye ng'ate ye bw'okimugamba takitegeera era nawulira natuuka navaawo lwa bulumi beera namanya essaawa yonna ajja kunziramu nentambula nenvaayo nenzija sayidi z'ekyengereera sayidi z'ekyengere eyo waliyo omusajja ng'ewe wabeerawo abantu bangi nga bw'oyitawo ku kkubo yali musawo muganda
nengenda ne mutuka ne mugamba oli otya ssebo konko yenti gyendi ne mugamba mbadde nsaba kunnyambako kogirako ko wano ne nimba nti transport yampeddeko naye embeera yange bweti ne bweti si bino ne mugamba nti nazze mu tawuni nabadde nina omuntu gwe nabadde ngenda okusisinkana ate laba bwe nsisinkanawo era omukyala nga naye yalina omuntu gwe yali azze okusisinkana oli n'amugira omwami oyo nanzikiriza ne bampa ku mmere mu kumpa ku mmere awo waaliwo kamunye naye mbeerawo nasulawo olunaku olwasooka nga tusula mu mbuga omwo olwokubiri ne muleeterayo ku mazzi kuba afumba abantu ababeerawo wako emmere ne balya emmere ebeera nnyingi netandika omusomberangako amazzi okukeera ku makya omuweererako olujja n'abakyala abalala ababeerawo balwadde ababeera basuzeewo bwetyo ne tujjamuko omukwano naye namunyumiza ku mbeera y'ewaka ey'ewaka yennyini gyensibuka embeera eyaliyo nangamba kati okoze otya ne mugamba nina omuntu gwe nsuubira okujja eno mu Kampala ave eno waffe gwe njagala okugenda naye ne mugamba ntya olwo nnoonya wakusula ngiye pulaani byeddako nga nfuna kamunye nga neefuula yeeyoteza yalwadde omusujja nga mugamba kaneeyotezeeko nga nteekamuko ebikuta by'amatooke kumanyi wabeerawo awo abalwadde ng'obulunsi omusujja guno ogw'omugundi yes ogw'olutentizo ogw'okweyoteza nga nange nga nteekamu kamunye nga mubbirira so nga bwe ntuuka eri nejjanjaba era nempona era nali naakawona ate nze alina wenva nenzirayo kati wano lwaki kumbe ono omusajja naye kennyini yali mukwano gw'abano be bakwata abaali wano ekyengera be bamu ku baali abakulu nali naakatuuka awo yali anywa nnyo omwenge n'ayomba waliwo omuntu gwe yavuma n'amugamba siriimu gw'ozunza ekyo kijja kitya anywa omwenge ajja ngamba nti nina kusula eri wuwe abantu gye wagenda ew'omusawo omuganda okusula ate be baali bakwano boone yakubalula baali bakwano bennyonnyo era ne mu kutandikawo ekyo ekitongole ye yaliyo be bamu ku baali abakulu watyajo wali osulwa ne mukwano gwo ogende paka kyengere ew'omusawo omuganda wali ozunga olagawo nze okugendayo nze nali nnoonya kyaki naye omutima ne gugaana yes okunoonyako kyaki yonna oba wensanga oba webagudde webasaba kuba terwali lunaku lwa sande yes kati watambula ebigere byakujja gy'obeera nga bikutwala kyengera nga naye tomanyi woolaga nze nali simanyi gyendaga wagwa bugyawe w'omusawo ate ekyo ekintu tekyantuukako mulundi gumu gwokka yes nze era mbaddiwo era natambulakokko neŋŋenda nensulako ne sayidi zeeyo ekasanga tigayaze eyo yonna waliwo ennyumba gye baali bazimbye naye nga tennaggwa nga mbeera omwo kati ekiro bw'ovaayo ng'ogenda nga weeyiya ng'otambulako kugundi ku sayidi z'akasasiro ng'okwo ku baana abasekaseka gundi oba capati mubeeramu abagira capati oba oluusi n'azisuula nga tebannaba kubitwala biki nga byolonda era waliwo olunaku lumu Mukama yali agenda kunvaamu nali mu nnyumba gye yali tannaggwa kuzimba abazimbi abaali bazimba kwolwo baali bazze nga balina kye bagenda okutereeza waggulu ng'engoye we nali bwenti zenneeze zikabwe nti zaali zaabwe omu okuyingira bw'ati nenzira mu nsonda simanyi oba Mukama yakikola atya omusajja oyo obutandaba butankubira nduulu bwe nalaba bagenze emmanju bwe bati okwambala nensooba mpola nenneekoloza nembeera nga abadde akyamye okujja okufukaawo ku nsonda nenneeyimirizaawo nenneefuulaanyiza bwe nti ne banneekanga naye nga tebategedde nti mbadde munda mu kiyumba kubanga era ababeera ku ndaba baali nkubidde endulu ne bagamba wuuno omubbi ekirungi nti nze bwe ntuuka ku kintu mmanyi okukisoma sobola ogamba nti kati ntuuse ndi mu kitundu naye tewasobola kusoma nti nno abantu bano abaali bakugira balinga baagala kukozesa bukozesa nga tebalina kye bagenda kuyamba anti naye olunsi oyinza okubeera awo n'ofuna omuntu ye nga gwolowooza ye mutuufu n'akulimba olunsi oba n'obeera awo ng'oliko online naye nga tolina data n'akugamba lwaki oba edda toliiko n'omugamba munayisiira gundi sente n'akulimbayo ne buddata bwa 10 ate ng'oluusi ekyo ekintu kiyinza okukusikiriza ate okugendayo nga gwolowooza nti mutuufu
naye nga tekisobola teri muntu asobola kukwatira yadde emitwalo 5 ojjuko mu kino ekintu tewali ate era nga bw'omanyi mu bulamu nti mulimu bafala mulimu ne bashaapu olaika ndooza gwe wali fala abalungi abaliko ekike media yeze Hadija Kigozi tuli mu mbozi y'omwana mulenzi in your life experiences omwana mulenzi Lawrence onako lwaliro nagabi munayika mukweke face kweno simanya ngazi akitizi nezazze sagala omwana wabandi mubere nga mumulaba nga ayogera nga awulira aswala bwati so nengamba nti embozi katujinyumye mu style bweti mwebale nnyo okutulaba mwebale nnyo okutufollowinga mwebale nnyo okubeera nti mu subscribing abo bali mpya ku channel eno nyiga akagamba ako ka subscribe okubeera ngo joininga show bwo bali ku Facebook ku Instagram kwe tuli nnyo ku TikTok ku Twitter beera ngo tufollowinga ko bulambalamba why wesitegedde we wano omusawo omuganda gye wagenda ekyengera okugenda okwewogoma ate nga mukwano gw'omwami oli eyakubalula Livance si mwami wabula mukwano gw'ekitongole kino we nava no gye baabayolera yes naye ye teyaliiyo kuba yali ku mirimu gye amanyi atera okunywamuko ku mwenge n'avuma abantu kati mu kuvuma abantu alina omuntu gwe yavuma ndowooza yakimugambako ko n'agaana ye bw'anywamu atabuka aba ekyo kyayagala mu kusooka nze saakimanya omusawo omuganda nga naye kyakola kyekyo nze saakimanya naye kati wano mu kuyomba omulinzi omusijja kumwogera linnya bayomba bubi nnyo ndowooza yali yanywedde ng'amuyita nti yitawe eno ye bw'anywa aba ayagala n'asula eri n'omuntu neŋŋamba nno kati nno wano ne ntandika okulabika era waliwo omukyala yalinga anywa ne yeetamiza n'abanga ayogera naye mubiri byayogera nga nfunamu kenteeka mu mutwe atabuse kati kirinnye kati omuntu oyo omwana bwe bayumba n'amugamba nti olina ne siriimu ate gundi kabuyonjo yaawo bw'ogitunulamu mu ndaba oti yali eri kumpi nga mulimu obukebe nga buyitirivu bwe buti obwa white n'obwa bbulu kati olunaku lwali lumu ampita aŋŋamba njagala nina okusula eri nampita bubi nnyo neŋŋana naŋŋamba sinza kuliisa ojja kuva wano ennaku gye muzunza najja namwe ku Kampala biki nanvuma nannangira buli kimu naye neŋŋamba sijja kugendayo lwakiri kye nnawulira nti mulwadde ate nga nange obukebe nabukola singa yali si mulwadde kitegeeza wali ojja kgenda nedda mukyala Adija yalina mukadde okiwulira yali mukadde nga tanaaba oyinza okukkiriza nti olwokuba nti yali akoloba oluusi nga sente ozirabako kubazza ekyalinga ekikulu kye nali nnoonya okiwulira naye nedda era nawo niivaawo lwakuba mu bbanga lye nabeererawo ate waalingawo omukyala baali bamuyita Aliyeti ne mmukolako omukwano nga mpita saani kino nga mpita wakuba obuzibu bwafuna bumu mukwano butagufunamu kalungi nampita saani konze wangi ndeetera ku kino nga bw'aba ntumye kabbiya nga nkamuleetera bulungi nga mwanguyira kati mu kubeerawo awo wennyini ekyengera nga sinnaba kuseetuka kuvaawo kuba nasooka nensoma neŋŋamba nti ono omusajja bw'anywa ayomba neŋŋamba kati sirina wendaga naye kaŋŋume oyo omukyala yennyini ne mugamba nsaba kumpolayo emitwalo 2 taata wange agenda kumpa ssente eyo mu kyalo naye mulimba kumbe ezo ssente nali njagala zisobolamu bbiya ku ddipo akageri ewo oyo omukadde ke baali batundirawo omwenge watandikira okutunda bbiya kati awo ningenda nenzisuubula kati nga ababeera baagala okutuma ecupa ze najjayo jjukira eri bwe maazi girayo ku 2-5 ze mbamanya wano banfunako nusu 5 nentandika okubeera bwe ntyo ng'era abo abakyala bambi abaalinga babeerawo baalinga bangulako waliwo n'omwami baali bamuyita Williams baali bangulako nga era bwe bajja waliwo n'omulala nga bangulako bwe ntyo nentandika mpola kati ate mu kubeerawo awo nentandika nga okulaba ebimmotoka ebyakasasiro naye nga simanyi kasasiro akola biki kati waliwo gye bayita ennalumunye ntandise okumanyawo ntandise okugendako mu katawuni awo ntandise okumanyiira era nga ne waba tewaliwo bintu nga ayinza okutumayo nti gendako weewati ne bwewati ondeetereyo ebintu bwe biti ne bwe biti ebyokukozesa kati waliwo emmotoka gye nalaba nenjiyimiriza
nembagamba bagaba ku mirimu eyo gye mukolera ng'olwo na bino ndaba tebirina gye bintwala wabula nga mu kaseera kenkozeewoko nga nkoze nagina abantu okugyawo omuntu n'omugondera genda omuleetera ekidomola ky'amazzi nga waliwo ayinza okukuwaayo 5 bwebityo mulimu abajjanga nga balina ssente zaabwe kiri nga sensitopinge tosobola kuleeta tosobola kutagala omuntu abadde akusuza bakubuuze nti ate obeerawo okonkona abantu kibeera tekijja osooka n'ogamba nedda omuntu nga ne bw'aba oba ayagala at least bw'aba nga ayagadde gwe ogende nembeera waawo naye nga saaleetawo omuntu saabaawo kugenda kusisinkana muntu era ne gwe nasembayo sisinkana twakoma ku ttoto sirina kye nakola naye saagenda wuwe olwo ntandise okwagala embeera eno yali vansi teyatandika okukubanja n'owulira nga weetaaga teyatandika kumanja okugjako embeera we yanyegangamu eya ssente era awo kati okumanya mbadde tukyali kasasiro ono nga ngenda waliwo gye bandagirira saidi zeeyo munda bonnamwaya waliwo gye bayiwa kasasiro bakubirayo ne bulooka bwe natuukayo waliwo ko omuntu gwe nasanga awo yanyangwira ne mweyanjulira ne mugamba mbadde nsaba ku mulimu mbadde nsaba kukolako ebya bbiya nembireka mu bisente bwe nali nkuŋŋaanyizzaawo nembukwata bulungi nentandika okuba nga nvaawo bbiya nemuvaako nentandika okugenda eri ku kasasiro bwe natereka ssente ezo ze nali nterese omukyala gwe nali nkolera yali ayagala kutandika kundyaza amanya nembaako omuntu gwe nagamba akulira ekirombe ku bintu lutuze yalinga yakatunda obuveera obucupa biki waliwo bye nalabako nga nze mwavaamu 20 ne mubaamu omwavaamu 5 naye teyampa kuba obeera walinga kilo ziraba okwata essimu n'ogatta nemugamba naye mukama wange nkolera bwerera ate omugongo gunnuma kuba tusunsulamu walinga osunsulamu byoyagala ebimu nga tubiteeka ku kisika ekinnya tekyali kumpi ng'olina kutwala distance ng'eri okiwalula buwaluzi naye ng'obeera olina tuteekako bingi okugyawo ebintu ebyamangu mu kifo biremu okuwunyirira abantu okuvunda kati ku ssente ze yampa n'akwata 10,000 n'agimpa yakwata 10,000 n'agimpa waliwo awo omukyala baali bamuyita nti Pros yalinawo enju olikyengera yes yoyo bannaye yoyo sijja kuddamu kumugira yoyo kati yalinawo ennyumba etaalimu bantu olwo sirina kye nnina omuzeeyi oyo nankwatira akafaliso nankwatira akabulangiti nakampa ne mukama afunye ssente omukyala yali akkiriza emitwalo 10 egy'emyezi 2 awo we natandikira kati ate bwe nafuna enju n'ebyeri gye nali nkolera mu kasasiro nentandika ate naye okudaaga omukyala waayo bwe natuukayo ba yali alaba oba ndi sayizi ye atandika yalinga munyiwa mwengoyo gwe nalinga nkolera naye nga bwajja alina emboozi zanyumya ez'ekikulu naye nga nze sibyagala abyogera ndowooza oba beeko oba kibyakola ng'alina ebintu byanyumyamu opposite awo ndi mu kusika bisaaniiko ye atudde atandika yina okola n'omusajja talina kyaggamba biki atandise okweyogezera nga siye mukamaawo nga mukama wange era nga waliwo ne mukwano gw'omulala omukazi ng'ajja baali basoga nga balina engeri gye boogera mu gundi byabwe ng'oli amuga mpulira ndi bubi balina engeri gye baalwogera nga simanya ali bubi naye nga nze sikola ki era waliwo kye yasembayo nankona nangamba laba nno tatunula nayo kinyume kale n'okola n'omusajja biki ne ŋŋamba nedda kyavaamu ng'atanzijjako olutalo ng'atandika kumpalana ate sigenda kuddamu kwayadde 10 kati olunaku lwali lumu n'agunywera omwenge byonna n'abinjatulira olabika tomanyi tolina musajja olabika tosobola kukola booti nze nasuze n'omusajja gwe byakulema bikinga abantu bonna bawulira nempulira obusungu gwe muli tewakitegeera nti oyo omukazi akwegomba ate yali mukamaawo kulwaki tewabi yali mukadde ate ng'anywa omwenge yali mukadde wali olwedde oyagala ssente
sente kyemmanyi tikirabika si bwe kyali naye nze kyemmanyi era alabika yali ayagala mbeere mwami we naye nga alabika ku ssente nedda kuba buli kimu kye yali ng'atunze ng'agamba abaana be buli kimu baana nga ggwe takuwa yali mukaddeera mwana uno bannaye agenda kunzitira mu kamera abatulaba munansonyiwa okuseka naye kwegamba emboozi ya Lawrence tegwa amatenda otyo awo ntandise okumanyikibwa mu kirombe kyenakola yes kampite mu bufunze kampise mu bufunze bwe napangisa ennyumba kati ne kasasiro nannema olw'ekyo naye kati nenzirako era awalala nenkolaakolako naye nemukoowola ensonga nti yalinga ndwaza naye ng'ate tebampa ssente kintu ekyasinga toyina mukisa gwa ssente okuva lwe watandise okunnyumiza sinnabakuwulirako ng'ogamba nti olina we baali bakusasa mukyala kigoza abantu abamu si bwe kiri nze nkyewulira nti nsobola okwekolera naye abantu abamu si bangu ate nga Mukama tannaba kukuyamba ne bw'okola otya oyinza okutambula ensi eno nga buli muntu gw'otuukako akudisappointinga bwe ng'olowooza oluusi n'oyinza n'okulowooza nti oba ndiko kizibu naye abantu babaayo buli omu nenneeyisaayo nze kati nakifuna nakimanya kasasiro bwe yagaana nenziramu lufaayo ey'okubeera n'abantu akageri ke nali napangisanga n'okuyita mpita azze atalina kyanyambye waliwo eyajja ajjanga amatukirako mugambye sirina kyakulya ajja namutumayo omukyere olwo kasasiro mumuvuddemu koyo okundi azamanya ate yandwaza ekifuba kyannuma nnyo olw'okusika baatuukanga ne kati konywerere ku livansi baatuukanga ekiseera ne bandekera ebintu ebyo nga nze nkola ng'oli kasi amanya nti waliyo omukozi gwabeerayo ate nga tolina kyofunanga n'ennyumba mu butuufu nga ssente zikubula ez'okusasula nze buli kimu ngezezaako ng'omuntu okulwana okulaba nti nkola si kugamba nti neetuulako si kugamba nti mbeera awo nze kye nali mbaze mu kasasiro kufunayo kapito yeekolerawo omudaala gwa capati neeno nga kyemeze nti oba nina kyenkwasizaayo kyonna omuntu yenna gwe nkwasa oba neŋŋamba nti ampadde ssente ntandika okwekolera kuba mukyala Kigwezi toyinza kuŋŋamba nti omuntu ayinza okuyitira ebintu eby'ekisiru bw'oba nga weekolera ne bw'oba nga kyoseevinga tokiraba naye ng'osobola okugamba nti nfunayo 5 oba ng'osobola okubeerawo ne weeriisa okitegeera kati okuva bwe nti mu kasasiro ne mmanya nti nayo bigaanye embeera bwe nti gye nsanzeeyo bwe nadda mu bulamu bw'okutandika ate nze yali yapangisa mu kuleeta abantu nendabira ddala ng'embeera egaanye kubanga n'omuntu eyasembayo oyo eyali ayagala okunzitira mu nju oyo eyajja eyaŋŋamba simanyi yamuwa nnamba yange ajja mulagirira wendi atuuka dakiika emu ayagala tubyeko bye tukola mugamba gwani ne mugamba naye nga nze nina ebintu bingi bye njagala ebyokkola kwona nnyamba naŋŋamba toŋŋamba bya kisiru nze njagala kwebaka ndeseeyo naye wange nange kwe kumuddamu n'obusungu ne mugamba bw'obanga omanyi nti oliseeyo ewo olwaki si gy'osigadde ne weebaka nange wano nze neesasulirawo n'ayagala okunkuba nensemberera bwe nti akasinda giraasi bwe yagwa n'atya n'addayo teyansemberera n'akwata ekisawo kye ne mugamba fuluma kati mwalimu eccupa ey'omwenge mu nju yali ayagala kuginkuba kati mu kuginkuba yali ayina layini yange ya MTN enkadde gye nasuula ndyoke nfune eno ng'atandise okunfolowinga nankubirako naŋŋamba ŋŋenda kujja mbuulira ekyalo ŋŋenda kujja nkuswaze ku muzigo w'oli n'oyo gw'oyita landiroodiwo gw'otwalanga maamawo ŋŋenda kukuswaza ne mugamba akola kyonna ky'oyagala kati dumu mba ndi awe waka bammanja ekintu siina kyenkifunyemu ono omuntu eyasembayo naye antadde ku bunkenke alina omuntu waliwo ko omwana eyafa naŋŋamba nti gundi tewamuwulira konze nti gwe wamutta nange ne mugamba ŋŋenda kukulopa nti olabika gwe watta omuntu bwati ne bwati mwana naye bamuta yalimu eyo sisitemu naye yali wangabi kati kyankanga nnyo ate nempulira nga ntidde kati bwe nali nga ndi awo omukyala Kigozi nga mpulira buli kimu kigezezzaako kiganye nentandika okulumba YouTube nasooka kulaba ku Facebook neŋŋamba Adija Kigozi kati bwe nalaba ku gundi ya nendaba nga Facebook eyinza
nga mpulira sirina muntu gwe nnyinza kugenda kutuuza mu nsonga zange ne mmugamba nti oba kino abantu baakoowa okuyamba ate omuntu bw'oba nga anaakuyamba kiba kyetaaga tomala gava eri mu bbanga oluusi abantu abamu tebaagala kuwa abantu budde nti oba omunnyonnyole kuba waliwo gwoyinza okubira essimu nagamba yanguwa kutula oyagala nkole ntya nkuyambe muki ebintu ntubwe bityo naye bano betugamba nti oba basumba oyinza okugamba nti bakangende obeewo omusumba abamu babeera balowooza nti oba oyagala byakulya oba oyagala byakwambala nti wakusula naye nga takuwadde na budde kumunnyonnyola n'owulira ng'omenyese naye nze mukyala Adija bwe nalaba emirimu gyo gy'okola ku YouTube n'engeri gy'obeeramu n'abantu ng'oyogera nabo mu mutima ne ngamba omukyalo nalabika wakisa ne neewaayo kwabo bapasita babiri be nagambyeko be nabulirako k'ensonga ne banvuluga ne bansekerera ng'olwo neewaddeyo ngambe nti nedda sigenda kuddamu kusheyaringako omuntu n'omu ku mbeera gye mpitamu mu bulamu bwange kuba nswala buswazi n'otuuka nga tokyajja mu bantu n'otya n'okuyita awantu woyise n'ogamba oba gundi antegedde oba embeera bweti bagenda kunsaasaanya nti olw'okuba kino nga nze mpulira obulamu buntamye nga mpulira njagala kuvaawo buvi waliwo embeera weetuka n'ogamba ne bw'onaafa ani anakkaabira bwe babanga oba abantu bekanga bwe nakubuuliddemu embeera gye bampisaamu mu kukula kwange n'ebintu byendabyeko bye bakoze ani ayinza okukukabira kwegamba nga ne bw'ofa tekirina gwe kiruma wabula kikiba eri gwe wawa ofiiridde kiki ky'oba okoze oba abeewamu oba bakufunye batya naate nga nabo ne bwe batakufuna tebalina mulamwa kuba tebalina kye banyambye nze kumpi okukula okutuuka wano Mukama kunnyamba nakunkwatirako nakubeera mu bulamu bwakubonaabona nengamba kangendeke wa mukyala Adija Kigozi olw'okusinzira we nalaba ku HK emirimu gye wali okola n'abantu be wali ng'okyaza nange neŋŋamba kanneeveemu nkwanjulira ensonga zange oba ondekaawo oba onaanvuma buvumi oba onaagamba nti nze ebyo sibikolako nga nze kyenjagala mukyala Kigozi okumbeerera oba kaŋŋamba oba ombeerera obanga kati kinene kanze kankitwale bwenti lwaki bwenkireese okunnyamba nange mbeerekaawo ŋŋambe nti oba ne bwemba oba ndi ku mudaala oba gwa nnyaanya kubanga nze mukyala Adija saasoma nnyo era nze saawa zino ne bwe kuba kugamba nti oba omuntu okunnyamba nze mbadde nsaba abawagizi abali eyo mikwano gyo bonna abakugoberera ku mukutu gwo nze kyenjagala okunnyamba mukyala Adija Kigozi saba kuntaasa oba eriyo omuzira kisasobola okunnyamba nenfunako wensobola okukola nenkola oba nkoze mudaala gwa capati kuba capati ze neewulira saaluuni naye ngezezaako okusala enviiri nali eyo omukyalo naye saaziyiga bulungi byali byakugezaako ate saaluuni neetawangala ebintu ne babibba naye kati nze ekintu kyemmanyi ekiyinza okunnyimirizaawo mudaala gwa capati nsobole okuva mu bulamu obw'obunkenke obulamu buno obw'okutambulira omwo okubeera mu butuufu nga n'omuntu talina kyasobola kuyamba wabula ebintu omuntu ayagala omukolera ekintu naye abeko kyakkolera oluusi okikoze ate nga talina kyakkoledde nsazeewo okuddukira gy'oli nsaba abantu baabalabi tebangoba banyambe bannyanyirize omuntu yenna asobola okunnyambako ne bankwatirizaako ne bwe naaba siina nze waakusula naye nga nina kyensobola okukola nga nsobola okweseevingirayoko ku kasente nange nzimbe ku bulamu ng'omusajja ng'omwana omulenzi oba sina kindi ntuuke n'okukola sente nange nzireko eka baka tebamaze ebbanga nga abo bataata tebandaba ne bwe ŋŋendayo tebaagala kundaba at least nange nkwateko omuti gwa sabbuuni ng'obatwalire nga neekolera ne sukaali nkwate ekkubo nveeyo bamanye nti saafa gyendi Mukama akyandabirira wadde tebamanyi kyempitamu naye nga nsaba buyambi bw'omukwano n'abalabi bo bonna abali wano n'abatali wano bonna nze mbasaba kunnyamba asobola okunnyamba nenfuna ku mudaala gwa capati neneekolera kuba kati si kugamba nti nkyayina nti oba n'essimu ate era n'essimu nayo okubeera nayo nze n'emikutu byonna mukyala Adija ne bwe tuwandiika ennamba zange zonna zino ne tuziteekayo nze akawunti si kyalina kuva essimu yange lwe yafa ate nga nazo mmazo zijjayo omulundi ogwasembayo ogwo ogw'oyo omuntu ono yali ayagala okuntuusaako ekizibu nawulira nga kinkoze bubi ate nga sirina kyenfunye n'obulamu bwange butuuka okugenderamu nawulira nga kinkozezza nnyo
Nange. Emboozi ya Lawrence mpanvu naye nga sinaba kufundikira ngenda kubuuza ebigambo bino. Wali osinkanyeko ku mukazi? Obulamu bwo. Wali obaddeko n'omukazi? Omukazi? Wali ofunyeko ku girlfriend? N'ogwako mu mukwano? Nali mufunyeko ko. Nali mufunyeko ko. Era yali side ze y'ekibibi Butamba. Wawulirawo ko ku njawulo wakati w'ebintu ebibiri? Nagiwulira kubanga oli omuwala twali tuyita nnyawe waabwe yali mweru kale yali mweru nga mweru ate nga akyali muto ate nga nange nkyali kati nga tugenda ddalabayo kale nga mweru kati nga tugenda ku luzzi ng'agamba naye ayagala okunsitulirako biki ebyo nga mugamba leka okuva lwe wayingira obulamu bwo bwa tawuni embeera eno nekutuukako wali ofunyeyo ko ku mukyala mu mbeera eyo? Era mpoziko eno gye nakugambye ew'omuzeeyi oli walingayo omukyala nga neetisa mutabani we naye nga nze mu mbeera endala nga ndaba alina kyayagala okuŋŋamba ng'ate mukazi mukulu tetulina we twatuuka tewali. Omaze emyaka emeka nga tolaba mukyala? Maama ebbanga ddene. Ebbanga ddene. Okyali mwami oba wafuuka mukyala? Nze ndi mwami. Ndi mwami. Weegomba ofulabayoko ku bawala ne beegomba yadde olina embeera? Nze nsaba Mukama nnyambe mukyala Adija nkusaba bambi omberere wa kisa n'abawagizi bo mbeereko kye neekolera nange ntukeko ekiseera ojjeko okundabako ku kazigo kange nange ninako girlfriend wange. Anti embaga eyinza obutangu wamu naye biyinza obutatambula bulungi naye nga mulina nkikkiririzamu nti kisoboka. Oli musajja mukozi singa ofunayo omuntu n'agamba akutwala ku kyeyo? Ku kyeyo? Oyagala okugenda? Ate kati andi naye ebiwandiiko. Wanoze ku gundi? Wanoze ku media? Omuntu ayinza okugamba nti oyo omwami nze nina kampuni etwala abakozi. Nyinza omutwala n'akola obwakkiriina. Yes, nsobola. Sobola naye mukyala Adija naye kati oluusi biyinza okwetaagisa emitendera mingi. Omuntu wantukira okujja okuwa opportunity aba ali ready okweyimba mu buli kimu toteekawo mbeera bw'oba okisobola gamba nti nkisobola bulungi nnyo era okukola nkwagala kasita abeera bambi nga si muntu mukambwe nga tayisa bubi nnyo muntu kubanga nze njagala nnyo okweyisa obulungi eri omuntu era ne mmugondera. Njagala onteereddewo embeera eraga nti oli mukozi naye kati kyeyo ate kyo kyayawukana. Either ogenda ng'osuubira ebirungi ate ng'osuubira n'ebibi. Kyekyeyo yo embeera yonna mbeera njigumira naye ŋŋamba oba mu byawano. Bannange abalina abaana naddala abaana abalenzi ogenda n'otunuulira omwana ng'ono oba ennaku omutima ne gukuddirayo mutabani wo akyali omuto. Tusabire nnyo abaana Mukama abeere ng'abawa ekisa. Osoma ddiini ki? Ebyo byonna bikyali awo. Byonna bye waŋŋambye siwuliddeemukko nti oba nagendako n'ensaba oba nasaalako. Nze ndi Mukatuliki naye nga eno eri gye nakugambyeko entebe eyo gye ndi kati mbadde njagala kukyuka nsiramuke. Oyagala kufuuka musiraamu? Mashaallah, ekyo nga kirungi. Mbadde njagala kukyuka kuba baakutayirira? Nedda wali awantu wetu tukutwale wabaseeka otole shada bakutayirira. Ye nakyo nkyagala nze mpulira njagala obulamu bwange bukyuke mu buli kimu. Togamba nti oyagala kuba musiraamu olw'okuboze ku show ya Hadija Kigo. Nedda nze ekyekintu bwe kiri olaba wadde abantu bano gye ndi wadde tebansasula ssente zange naye ewaka bwe tuli bantu basiraamu basaala buli kadde ate nembeera nga womanya waka wabeera abantu abasiraamu akabani tekaggwa mu nju akawoowo ako okitegera egundi eyo oba owulira kale nse tulingira awo. Mashaallah, Allahu akbar. Takibira, Allahu akbar. Mubuka una zeksho yanga ayagala kusiramuka. Abasiraamu abali eyo n'abatali basiraamu mwenna, this is super amazing kubanga okusinziira embeera gy'atujumirizaako na byonna ebigenze maaso bannaayi
ate mpulira nga kino kindeese n'olutiko owange ati tukutwala ewaseeka otoole shahada osiramuke njagala kusiramuka nange mpulira omanyi buli omu abeere nze ngenda nenkomamu akafaananyi mu byempiseemu sikugamba nti oba okusiramuka nti oba kyekigenda oba okukyusa obulamu bwange nedda anti sooka owulire naye mpulira nga olaba abantu abamu kati awo wetuli balinako ogundi zaabwe ezo ogundi zowulira ne basaba waliwo k'abaana baabwe abali eyebweru nolabanga ate waliwo omukyala mukadde njagala nnyo shadira embeera ennyize bambi gwe ŋŋenda ne ŋŋamba n'abeerako embeera n'akunyumiza eddiini y'obusiraamu n'omuntu engeri gy'olina okweyisaamu biki ebikyuka bugumi nzikiriza ki bw'oyinza oba okubeera nabo okufuna biki ebyo so nendabira nga ddala nga muli nkiwulira ne bwe nnebaka nga nkirowoozaako nga mpulira nkyagala okuva ku ntobo y'omutima gwange Mukama usanga ayinza n'okunnyambako ate era oba okusinga okubanga nze mpulira enda kukyukira ddala mugenga omutima n'amaziga gaagala kupitamu bannange okay so kati okusingira ddala ndabinga essiro osinza okulisi tutandikire ku bisoboka ng'omudaala gwa chapati omudaala gwa chapati gwa ssente mmeka omudaala gwa chapati mukyala kigozi simanyi kati ng'ebintu we baabirinyisa sinza kugamba nti kati kuba kati gundi luli gundi katoni y'eŋŋano oba yali egula $5,000 njagala rounding off nga totutemeetemedde kuba obudde butono owetaaga ssente mmeka okola omudaala gwa chapati ziyinza okuba ng'emitwalo kati balanga emitwalo oba 5 oba 4 simanyi emitwalo ng'oba 5 ng'obaze n'ekifo kuba kati ekifo oyinza ebifo byanjawulo buli omu asaba ssente zize olina okugula katoni olina amasigiri essigiri sirina ku mitwalo ga 5 ogenda gulako essigiri oguleko eŋŋano okoleko ekimeeza ofuneko space okubeko akayumba oyinza okutandikira mu umbrella yes ne umbrella mbeera nsobola okugikoleramu like for starters mu ntandikwa nti kati lwakuba bw'obanga oba owezeza oluusi aba abantu abamu kati nze jjukira nnakola kuko abantu abamu babeera baagala bw'oba bw'abazze nga waakulya kikomando abamu aba ayagala n'atuula ng'ajjaawo bulungi ate bw'opangisa akayumba akawedde kuba akayumba akakuba obukubi kayinza okuba expensive yes kubanga era akayumba era awo kuba era nako era kabeera kalungi bw'oba kasanze nga kakabaawo nako kabeera kasoboka abazadde abalina abaana nze ndi muzadde nina omwana omwami ono nina nja kufunayo kye naabeera mufunidde nsaba n'abalala mutandikiraawo afunayo omudaala gwa chapati gwe yeekolera ekitono ennyondoza kiyinza okumalawo emitwalo nga 7 asobole okubeera ng'ava mu mbeera eno nsuubiza nti bwe tumala okukola omudaala gwo ogwa chapati ekiddako njagala omale okusiramuka owone ofune girlfriend babawoowe otuule wansi nange nkyagala ate njagala nemufuna nga era nga naye musiraamu lwakuba munaye abakyotala bazibu gyebali akulaba oyagala bakyotala anti ŋŋamba anti nedda naawe kale ŋŋamba bambi nga musiraamu nga musiraamu naye nga musiraamu ng'alina eddiini kuba bambi abantu nze omanyi mbaddeko ku bantu bambi abasiraamu munnange bugenda kubeera buvunaanyizibwa bwange okukeberako n'okukyekingako ndaba embeera gy'olimu ngenda kutwala obwo obuvunaanyizibwa ngenda kwongera okukolako videos nga bwe nsobola enfuba okulaba nga waakiri ofuna w'okolera otuule otereere ove mu mbeera etali yabweyagalire nze nina omwana omulenzi omuto bwe nkulanga onnyumiza embozi bwetyo teeberezaamu era bannaye mukama atuwenye obuwangaazi mamawo kati yakuleka ku nsi osirikirira n'ogamba akaana kange kati bwenvaawo ateko kanaabeera katya okitegeera naye nga kyenkukubiriza mukwano weeyise bulungi nekyalabeera n'obugumiikiriza era neeyisa bulungi anti atya nabana abantu wendi
wadde bannuma ssente zange ez'omulundi ogwasooka naye nga bwe nakunyonnyodde nti ne we nali napangisa ebyokupangisa byannemerera ebintu bye nalinga ninawoko ebitono amasowaani ge nali nina najja nengabaguzeera tebannaba nakumpa ssente zange agabaguze emitwalo 2 n'ebikopo nali nfunyeyawo ekitanda ekikadde waliwo yakimpa nembaako gwe nakiteresa omufaliso nali sirina waliwo ke yali yanjazikakaawo omukyala era yewe nali nvaawo nagumulekera bwe bityo n'obusepiki bwange obusinga nabutunda kale ng'ennyumba ennemeredde ate nga noono yali antiisa tisoyo simanyi gye yava nabyo ne binnemerera. Olaba obulamu bwe weekuumiddemu bulamu bwa kubonaabona naye bwe weeyigiriza okukola. Nze ekintu kikukola nkyagala mukyala Dija naye ekyamazima nze sifunangako kyanzi oba muntu kunkwata naŋŋamba nti munnange ki kino nze mukyala Dija Kigozi kino kijje ku nze njagala obambeeri oba ekyokulabirako mukama bw'aba atuyambye nenfuna ku buyambi n'obeera ng'onnambulako n'embeera gye nnaaba ndimu nze njagala kutandika kwekolera bwe mba neekoledde ne bwe mba oba kinsevinze oba nsobodde kuba kati jjukira nja kubeera sirinawo ensula oba bwe nnaaba nsabyeko bano gye ndi nkesi oba nga waliwo ekizze nga basobola okunkwatirako nja kubasabako mbasabeko oba okunsuza bwe banakkiriza bwe banaaba banzikiriza nze ntandika okwekolera bwe naaba ntandise okwekolera ojja kujjako nabeko obulamu bwe naaba muze ndi muntu ayagala okwekolera nze njagala nange neekolere ebintu by'okukozesebwa bino biraba mukyala Dija kituufu ffenna tulina okukozesebwa kisinzira omuntu emitendera gy'olimu kati nze ebitabo tebyawera bulungi si lwakwagala lwambeera ensiri zitandise okunnuma. Banaye katubasiibule bakwano yenna alina kyayagala okubeera ng'asindikira omwana omulenzi mbasaba mukisindike ku nnamba yange olw'embeera emuliko okutiisibwatiisibwa kwafuna sigenda kukkiriza kubeera nga nsoma ennamba ye ku mpewo naye gwe wenna gwe naabeera nekennenyeza nga ndaba mu butuufu nsaanira okuwa ennamba ye mukwano jangu mu inbox yange njagikuwa osobola okuntukako ku 0782 77 1819 kwendi ku WhatsApp osobola okunkubira ate tulabe butya bwayinza okuyambibwa tasabye bingi asabye omudala gwa chapati saba bakwano tukwatire wamu emitwalo 7 si mingi tubeere nga tumutuusaako ekyo tulabe wayinza okubeera nga atandikira wangi nayina ekisingawo osobola okukola ki osobola okukireta mu inbox yange nja kubeera ndowooza ku olwo lwe tujja okumulaba face nga tumukwasa oba oliawo omudala gwe ogwa chapati gwe tunaabeera tumukoledde oba gwe tunaaba tumusondedde ate tulabe nga Allah amuwa ekisinga okuba ekirungi abeere ng'ayongera n'okumutaasa embeera eyo ebeere ng'eyongera okumuvaako kirungi nnyo omuntu n'okola ekintu ng'okyagala naye nga tokikola lwa mbeera tetuvumirira kozi buli muntu alina obulamu bw'engeri gy'abutambuzaamu nze nsobola okusalawo okubeera kyenjagala okubeera naye kasitamba nga nkyagala kuva ku mutima otherwise omuntu okubeera nga okola ekintu naye nga tokyagala kuva ku mutima ng'okikola lwa mbeera it is too painful madde nsaba bakwano tukwatire wamu tulabe butya bwe tuyinza okumuyamba naye nze nnyo bakwano ngenda basibula olunaku olwaleero mweraba.